Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President w'eggwanga omulonde agenze maaso n'okukola history omulala e South Africa era nga bano babadde bagamba Kyagulanyi biki abadde boogera ebingi ku mukulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ndowooza kati tebakyalina kyakwogera anti omukulembeze nayo abikoze nga bw'atera okubikola wano e Uganda nga tumanyi nti ono omukulembeze wa byasa. Mukulembeze byayogera byebyo ebirimira ddala bannansi era bonnansi yeetaaga nnyo okuwulira ku ddoboozi ly'omukulembeze n'ebigambo ebiba bimuvaamu. Oluusi ebimuvaamu byeyongera bannansi amaanyi, bibongera obuvumu ate era bibongera okulwanira eggwanga lyabwe. Bw'atyo n'olunaku olwaleero e South Africa atuuseyo bulungi era nga bannayuganda abadde bamulindiridde akabanga akawera okulaba nga bamwaniriza. Ne munnange gwe tufunawo mu nkubo gatulaga nti omumpembeeso tebuhabulwa yabadde yasitudde dda abantu be n'abatwala e South Africa okugezaako okwagala okulemesa His Excellency okutuuka e South Africa ate ne bannayuganda abangi abadde bamulinze mu ssanyu eppitirivu okubalemesa okumwaniriza mu kitiibwa. Ne munnange bino byonna baswadde gavumenti ya South Africa si yeyawa ne Uganda Museveni gy'akozesa ensobi ate era Museveni talina buyinza bukumandinga poliisi ya South Africa era akumandinga baawano n'abakozesa ensobi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'agambye nedda era bw'atyo n'akunduza olugendo n'agenda e South Africa era bannayuganda abadde bamulinze dda ne bamwaniriza mu kitiibwa ekijjudde. His Excellency President w'eggwanga bw'atyo n'atuukira mu ssanyu eppitirivu nga bannayuganda bamwesungidde ddala era tutegeeza bannayuganda mwenna nti omukulembeze yatuuse dda e South Africa era buli kimu kigenda ddala bulungi nga bwe twakisuubira oba nga bwe tukibala anti omukulembeze w'eggwanga pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tabaako kyakubuuza, tabaako kyogamba waba yali mu kitundu. So mbeera bwetyo bweri baganda baffe e South Africa eyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ate nayo abatuuseeko ababuulire enjiri y'enkyukakyuka ne tugenda tutya okukola okulaba nga twemamulako omumpembe Yoweri Kaguta Museveni eyajja talina kaalina ayagala okusaanyaawo eggwanga lyaffe. Baganda baffe ab'e South Africa President tumubawadde naye ng'ennaku z'omwezi 5 bannayuganda ndowooza ekyokukola tukimanyi ffenna, teri kulanga kulala, teri kubuuza kulala, ekiriwo kwenunula. So beera bwetyo bweri e South Africa naye nga ffe tukowodde bannayuganda mwenna mwangweko ng'ennaku z'omwezi 5 ate tugenda mu kununula okw'enjawulo. Uganda kati mulimu n'olugero olugamba nti omwavu tasinga musango. Gwe soka weebuuze bantu bameka abaavu abafanye abagenzeko mu makooti ga Uganda ne bafuna obwenkanya. For example, genda ku mataka ge babye ku bannayuganda. Genda ku mataka ge babye ku bannayuganda, bagenda ku bannayuganda be babyeko amataka abaddenga mu kooti nga baswagolinga n'okuzza ebintu n'okuzza amataka gaabwe bokiriminga amataka gaabwe. Tewaliwo n'omwafunye yadde obwenkanya. Olw'ensonga nti kooti ze bandibadde baddukira mu ne Museveni nazo yazikola n'aziteeka mu nkwawa ze nti kyayogera kye kikola ki. Okitegeera Museveni yateeka mu bannayuganda obwavu n'atakoma okwo ne institution ezandibadde zibayamba nazo n'azitta, nazo n'azikola n'azizza mu nsawo, n'azikola n'aziteeka mu nsawo nti kati tewakyaliwo kati institution ng'eriwo just kulwa munnayuganda ng'eyamba munnayuganda. Teriiwo. Nteriiwo institution ki. Tugende mu byokwerinda, genda mu police, genda mu magye ga Uganda, gakyasavinga munnayuganda oba of course gakyasavinga bannayuganda kati gasavinga just muntu individual, gasavinga Museveni ye nga ye. Okitegeera gasavinga Museveni ye nga ye. Bino bwe tuva ne tubyogerako nga bagamba busimanye tusiga obukyayi propaganda biki. Okitegeera ne tubeera awo. Naye mwe bannayuganda nze sene ebisinga nzeewo ne ŋŋamba ne mbagamba bannayuganda gye tugenda okukoma okwekomomma, gye tugenda okukoma okwetunuulira bano abasajja abaaka bano gurupu bo balina menshoni yaabwe ennene nnyo. Buli lunaku olukye ne tusigala nga twetuddeko ffe abagenda okubonaabona n'abaana baffe gye bujja. Okitegeera
kati bogenda botutuka mu sectors ezenjawulo zonna bakabano group we bazikola ki be bazifuga Banyarwanda be bazifuga be bazirimu bwogenda mu bitongole bya gavumenti ebyande badde biweereza mu nnansi tebikyaweleza mu nnansi kati kati biweereza oli mwana waani okitegeera ndikasaba kubuuza amanyago nti gwani nti yenze Mutebi Faruku nti gwoli Muganda then services zigenda kubaza njawulo nezo oli Omunyarwanda oba Omunyankole ate Abanyankole si bonna wabula abamu okitegeera nti bonna ogenda mu makoti ojja kusangayo nga omusango gujja bonna ogendayo nga oli Muganda obanga oli Muganda oba oli Musogo oba oli Mugisu gwe omusango gujja kusinga naye Babanyondo banaze emisango zo tejja kubasinga ne babanga base mu mutunulire ekyabadde mabega kaawo wembagambye nti n'amakoti ga Uganda tegakyali ga Bannayuganda mutunulire omukulu Kayihura bakajja kubamala okumuggyako emisango ku kutemula abantu be yatemula ku bikolobero Kayihura bye yakola naye munnange kooti yo yavaayo n'egamba olw'okuba amakoti gaabwe bavaayo ne bamuggyako emisango just like that okitegeera bavaayo ne bamuggyako emisango just like that era n'abavaayo ne bagamba tolina yadde omusango tukwejjereza oli waddembe okutaayaaya naye nga jjukira nti Kayihura kati Kayihura y'omu master plan w'ebijambiya be bamu ku planning ebijambiya ebyatta ebyali e Masaka mujjukira bulungi nnyo abantu ne batokomokera e Masaka nga babatema amejambiya temunenga batemesa na fujjo nga basooka na kubawa biwandiiko nti gundi olwaliro gwe tugenda okujja okutema temati ne bajja okitegeera nga ne baba misinze nga bakuwadde ekiwandiiko ne bamisinga bakwetera ekiwandiiko kye nti munnange n'otusonyiwa lero tetwasobodde kutematema n'ennaku z'omwezi bwezi ne bwezi tugenda kujja tukutemeteme ebyo byali Masaka nga Kayihura yabiinamu omukono ng'ali mu mitambo byagyo bw'ogenda kubawala abaali Entebbe almost abawala 50 be baatugumbulanga ne bafumita n'ebiti eno mu bukyala wansi bonna byonna Kayihura yabiri emabega tatakoma okwo genda ku bantu abamu be batugumbudde nga babasasinatinga nga bakubi masasi Kaweesi Kaweesi Kirumira okitegeera kati abo baveeko genda ku boda 2010 omwafiira baganda baffe nkumu boda 2010 boda 2010 bannange Kayihura ng'akozesa ekyo kigundi ekyo ekintu kye yateekawo musimanyi boda 2010 batta abaana so Bannayuganda okwewala bino byonna byonna n'ebintu okuddamu okututuukako tulina kusituka ne tulwanira eggwanga lyaffe Uganda ate singa tukimanya nti gavumenti ya Museveni nti already yavunda dda tekyalina kiddako kino isaawa gye twandibale tukozesa ebyaddala gavumenti ya Museveni yavunda dda naye ffe abalemeddwa okulaba nti yavunda dda gavumenti ya Museveni yavunda dda naye ffe abakyalemeddwa okutegeera nti yavunda dda kakati gwe Munnayuganda olinda wakwagulizako olinda wambazzi olinda waki akubagulizako olinda wambazzi olinda waki okitegeera akubagulizaako gwe olinda wambazzi olinda waki bannange Bannayuganda bino bitwogera bya ddala bantu bangi nnyo mu Uganda basafalinga abaana babonaabona abantu babonaabona Bannayuganda banyigirizibwa abamu balemereddwa nga solution yokayoka eriwo yakufuluma ggwanga kugenda kukola bwakadaama kugenda kukola ki naye nga sigamba nti resources mu Uganda ezikuyetingawo emirimu eri Bannayuganda nga sigamba nti zesisi zitaliiwo naye nga weeziri so Bannayuganda twebereremu nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo nga nvuddeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda ennaku z'omwezi nga 5 tewakyaliwo kulanga kulala agenda kudda mu ggwanga Uganda enteekateeka zonna zikyagenda mu maaso okulaba butya bwe tugenda okwaniriza omukulembeze w'eggwanga
ba MPs aba NUP nandisuubidde okuba nga at least mwe muli wali ku front line nga mmwe bamu kubagenda okwaniriza omukulembeze w'eggwanga. Okitegeera? Naye enteekateeka zonna zigenda ba MPs batono nnyo. Kuba MPs betulina almost 60 ndowooza nakalabako ba MPs ndowooza balinganga 3 oba 4 abaakavaayo ne boogera ku kintu ky'okuwaniriza omukulembeze w'eggwanga. Okitegeera? Okuwaniriza omukulembeze w'eggwanga ekibebuuzibwa abalala bali ludda wa? Abalala bali ludda wa? Okwaniriza omukulembeze w'eggwanga ba MPs abalala kino ekintu nandisuubidde nti at least waliwo enteekateeka ey'enjawulo okwaniriza omukulembeze w'eggwanga ng'akomawo. Naye lwaki mutandise okwebuuza bisawo ya kakati lwaki bwe kituuka ku kintu nti bannayuganda bagenda kusituka lwaki muvumbeera? Lwaki muvumbeera? Nze kyovula abannayuganda mbagamba nti twakola ensobi oba nti waliwo ensobi eyakolebwa y'okulyetingawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP. Twandisigaddeyo mu people power kubanga people power yali ekola ebintu nga tetulina gwe twebuuzizaako naye nga tubikola mu mateeka. Naye for the moment kino ekibiina musimanyi NUP bwe kyajja ekyamazima kikoze ky'amaanyi okudireeyingisamu ku struggle yaffe tukize tugaane. Okitegeera nti bakulyetingawo ekyo ekibiina ekya NUP nti kirina engeri gye kyavumbeezaamuko emirimu. Kyova olaba nti bannayuganda bwe tuba nga tuli mu kwenunula oba bwe tuliba nga tuli baakusituka tulekeraawo okulowooza nti NUP nti erina kyegenda okukola wabula tulina kukozesa strategy ya people power. Okitegeera tulina kukozesa strategy eya people power. Bwe tunadda mu bino simanyi ebya NUP simanyi politics simanyi ba MPs bagende bakole ki tewaliwo MP n'omu agenda kubaako kyatukolera. Bwe banga ne ssaawa ya kakati ndi ba MP abasinga tewaliwo yadde n'omu yataddeyo ka tweet yadde ka posti nti ennaku z'omwezi nga 5 tugenda kwaniza Kyagulanyi Ssentamu tebaliiwo. Batono nnyo just ky'aboolubatu. Batono nnyo just ky'aboolubatu. Okitegeera kyokka kikwewuunyisa nti Kyagulanyi Ssentamu bw'anaakoma bw'ati n'atonya mu Uganda bw'ati n'akomawo n'amawo olunaku lumu mu Uganda olwo bagala kuddamu babeere busy. Okitegeera Kyagulanyi Ssentamu bw'akwate kubo n'afuluma eggwanga n'agenda olwo ba MP nga nabo basiizi nga tebabaako na kimu kye baddamu kubaako kye bakola paka nga Kyagulanyi Ssentamu akomyewo. Paka nga Kyagulanyi Ssentamu akomyewo. Ssentamu Bobi Wine bw'akomawo then olwo nga beefuula okuba nti bali busy nnyo beefuula okuba nti bankyukakyuka nnyo beefuula okuba nti bakola ki mwana ebya. Kyova olaba nti nze usibe mbavayo ne bagamba nti zibanange nsibangako ate temugenda keera ku makya mundabe nga nyambala t-shirt ya NUP. Naye temugenda kundaba nga nyambadde enkofiira ya people power. Ebyo ebintu byanjawulo kubanga nze mmanyi nti ebintu ebibeera mu byobufuzi oli abeera gasiya mwereere. Eno people power yebeeramu abantu abo abayayanira ekintu ekyaddala. Bali ab'ebyobufuzi just babeera after money. Okitegeera? Balibo just babeera after money. Babeera after money. Essaawa ya kakati tewaliwo MP n'omu asobola kukunga bannayuganda batono nnyo abasobola okukunga bannayuganda nti ennaku z'omwezi bwesi tugenda kuwona mukulembeze wa ggwanga. Kizibu nnyo okusanga MP. Kizibu nnyo okusanga MP ng'agenze ku kyalo ba mu constituency gy'ava ng'ali mukunga bannayuganda okusituka okuteekawo embeera ku lw'eggwanga lyabwe kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti singa bannayuganda bakeera ku makya ne beekalakaasa oba ne bamamulako gavumenti ino eriko nabo munnange baba bagenda kufiirwa tebabeera na garanti nti bagenda kusigaza ebifo byabwe balimu. Okitegeera tebabeera na garanti nti bagenda kukola ki bagenda kusigaza ebifo byabwe balimu. Buli gwolaba MP gwolaba ye aliwo kusekiwalinga kifo kye. Aliwo kusekiwalinga kifo kye waba taliwo ku lwankyukakyuka. Okitegeera? So bannayuganda ba MPs bonna abasinga beefudde kyesirikidde tebalina kye boogera tebalina kye bakola ki tubeesonyiwe. Bannayuganda
bw'obanga omanyi nti oli wa muwagezi wa nkyukakyuka, bw'oba omanyi nti oyagala Kyagulanyi Ssentamu, bw'obanga omanyi nti Kyagulanyi Ssentamu gwe walonda nga pulezidenti wo ennaku z'omwezi nga 5 lwe lwokuna lwa wiiki eno, nfakiti kwe kwosa enkya tugenda kwaniza omukulembeze w'eggwanga. Naye abantu abo ababeera ku lusegere lwa Kyagulanyi Ssentamu ng'akomyewo, mubateekeko nnyo amaaso, mubateekeko nnyo amaaso. Ndowooza abamu mutasina mwatamunika, nfakiti abasinga mwatandika n'okuwulira statements zebavaamu, ebigambo bibavaamu ng'olaba tebirina kye bigattako. Okitegeera? Nga statements zebavaamu nga tezirina kye zigattako, nga just bali awo bwe batyo. Mujjukira bulungi nnyo muganda waffe Mpuuga, Honorable Mpuuga. Mujjukira muyinza okuva ne mugamba amusimanye twataakinga abakulembeze, tukola ki, naye essaawa ya kakati tetuli is not about MPs, it's about revolution. Nti kakati essaawa ya kakati nti message yandibadde etambula mba Uganda yandibadde yakusituka kubaako kye bakola, yandibadde yakusituka kwenunula. Naye bw'otunuulira statement abakulu abamu ze bali mu kukola kikwanga kikwewuunyisa, bali mu kibiina kya NUP nti yabe batambula ku mmere Kyagulanyi Ssentamu, kikwewuunyisa ate bo statements ze bavaayo ne bakola ate ezo ziri against ne bannayuganda kye bali mu kulwanirira. Mujjukira Mpuuga ebigambo yavaayo n'ayogera ng'ali eruweero. Mujjukira speech gye yavaayo n'akola Mpuuga ng'ali eruweero. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yali eruweero. By'ebimu ku byasinga n'okuulako His Excellency waya n'anyooka. Okitegeera nga tuli ku mulama mulala atuvuga atuzambya kisiru, mbo simanyi mugondere nnyo abatabaazi bammwe. Eno essaawa yakali tuli oyinza otya okugoberera omutabaazi gw'ogamba omutabaazi nga tasobola dino okuwa message egenda okukyusa ensi yo. Oyinza otya okugamba musimanyi message oli mu kutambuza musimanyi mugondere nnyo ababakulembera, mugondere nnyo abatabaazi, mugondere nnyo abaki. Na message ki gy'owadde abantu ku byenkyukakyuka? Awo message ki gy'owadde abantu ku byenkyukakyuka? Muveewo ne mutugamba simanyi tulina okurespectinga aba elders, tuliteekeddwa okurespectinga abatusingako. Sisobola kuwa kitiibwa nga nkimanyi nti nakusindika mu parliament nga tulina omulamwa mulala, naye gwe notuuka mu parliament nga ate gwe n'olaga nti ate gwe wa after money. Awo tuba tugenda vaawo bubi. Okitegeera? Awo tuba tugenda kuvaawo bubi. Ekyo mbabuulira. Tuli mu tayimu ya kusaasanya message bannayuganda kudda ku makubo kulwanirira bulwanguzi bwaffe. Ate gwe oli mu kutuvugambya kisero musimanyi you should respect simanyi mugondere nnyo abatabaazi abakulembera. Kye message muli olw'okuba nti mwina agenda yammwe yakuvuga bannayuganda nga mubavuga mu batwala 226. Okitegeera? Olw'okuba nti mu agenda yammwe muliwo okuvuga bannayuganda paka 226, naye ffe twabagamba nti 226 mugende mu bigambe bannyammwe. Ffe twabagamba nti ebya 226 mugende mu bigambe bannyammwe awo temubigamba bannayuganda. Bajja kuba twabagamba nti ddyo eggwanga ligenda kununulwa ate era tukyabagamba ebigambo ebyo. Mukyefudde bampuutu, mukyefudde abatawulira, naye nga tubategeeza nti oyo omumpembe wammwe agenda talinnya. Ebiseera kye kituuse asibule bannayuganda, ensi yaffe efune emirembe, bannayuganda tufune ku ssanyu, tufune ku kitiibwa, tufune ebyo byonna ebibadde bituggiddwako Yosete Ohabulwa awamu n'akabinja ke. Tubategeeza nti Uganda ya bannayuganda era bannayuganda ffe abalina esse esembayo ku ggwanga lyaffe. Tuwali kigenda tusitoopinga singa tuba twagala. Ate era tewali muntu agenda kumenya mitima gyaffe. Bannayuganda tugenda kuyimukira mutulwanirire eggwanga lyaffe. Uganda egenda kununula, Uganda egenda kufuuka ey'enjawulo. Uganda egenda kufuuka ekyenjawulo. Ate abalala nabo beewuunye. Museveni giro parking nga obudde bukyali. Bannayuganda bakweganye, bannayuganda bakooye, bannayuganda bakooye bafuganga ente, bannayuganda bakooye okutambuliranga mu mikono gyo nga te n'ekitiibwa tekiriiwo. So gwe mukwano gwange, gwe muganda wange yonna gy'oli tukutegeeza nti Uganda egenda kuba ekyenjawulo. Kale Museveni agire ateme kenga obudde bukyali kubanga yo ebya Uganda birabika nga biganye. Bannayuganda bamugobye, bannayuganda tebakyayagala kumanya.
ate nga kyekituufu. So mbeera bwetyo bweri baganda baffe, tweyongera twesabira ate tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Mu mbeera yonna tujja kunuba abawanguzi.